tumwebaza olw'emirimu gyaffe n'obuweereza bwaffe. Si bwaffe, si ffe b'amaanyi, wabula ye olw'ekisa kye atusobozesa okukola ebyo abalala bye balabanga eby'enkizo. Twebaza ku lwammwe abafunye ebirungi mu dimansi eno, ate ne tusaasira mmwe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo. Obulamu si bwangu naye ate bulungi, kyova olaba nti buli muntu abulwanirira. Olwaleero enzingu ziweredde ddala 23 mu zzooba eryakafumulampawu. Ebula enzingu ntono nnyo tuyingire muzigo. John omwaka baguyita eddaaza mu Luganda. Tuli mu ddaaza ery'2022. Njagala okuwebaza mwenna abakeera ku programu eno. Amakya g'olwaleero twongera buli muntu waali walabire enjuba n'omwezi, naye waliwo ekiseera we kituuka nga buli muntu waali enjuba emutuukako. Waliwo omusana lwe gwaka nga buli muntu waali aguwulira. Waliwo omusana ogwaka olw'ebintu ebisinga obungi okugenda nga birinnya. Mu myezi ena seminti yavudde ku 27,000 n'agenda mu 40,000. Liita y'amafuta n'etuuka mu 5,350. Tibwa sabbuuni ne gutuuka ku 1,200,000 n'ebirala. Mu nsi kasita amafuta galinnya, ebintu bingi birinnya. Kitegeeza nti abavunaanyizibwa bateekwa okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga abantu basobola okusigala nga batambula, kubanga kubeera kusoomooza kw'amaanyi. Ate nga mu biseera bino okufulumya kubeera kungi, ebyetaagisa biba bingi, naye nga tewali kyeyongedde ku kuyingiza. Kale omuntu yenna atambula mu mbeera ye ng'akeera ku makya n'akolerera ekyo kyafuna, asanga okusoomooza kw'amaanyi. Naye ate ebiseera ebizibu nga bwe twogera bulijjo bitujjukiza ekintu kimu, bitujjukiza ekiseera ekizibu, ekitegeeza nti amagezi ge gamu ge wakozesa okuyita mu biseera biri, ge magezi ge gamu gojja okukozesa okuyita mu bino. N'ekirala wabeerawo bingi bye tuyiseemu nga si busobozi bwaffe, naawe nga bwe weetunulamu olaba nga tewalina busobozi kuyita mu ekyo. Naye ebintu byonna biggwa. Ekyo ly'essuubi lye tulina. Ebintu byonna biggwa, naye buli muntu mu mbeera yonna abeerako n'obuvunaanyizibwa bw'ateekwa okukola. Era ekibuuzo ekikulu gwe kwe kwebuuzaawo w'oli, obuvunaanyizibwa obubwo obukoze? Waliwo obutongole, waliwo omuluka, waliwo eggombolola, waliwo essaza n'okweyongerayo waggulu. Ow'omuluka kituufu, omutongole kituufu, ow'essaza alina by'asobola okukola ne binyigiriza obutongole bwo. Naye nga binyigiriza obutongole bwo, olina okwebuuza nti gwe ku butongole okoze ky'oteekwa okukola? Otambudde nga bw'olina okutambula? Enswa bw'ekyusa amaaso n'envubo eteekwa okukyuka. Kiba kibi nnyo ensi okukyukamu n'olemerayo gye wali. Waliwo ebintu bingi nnyo ebitutwalako ensimbi
naye ng'oba oli awo mu biseera bwe biti tuddamu okwetunulamu okutunula ntambula ntya. Kubanga abakulaba bo balina kye basuubira, era oli bw'atambula n'ajja gy'oli n'akugamba nina omukolo, aba amanyi n'ekyakusuubiramu. Oyimirira wakati w'omusittale ogulina enjuyi ebbiri. Omusittale ku luuyi olumu waliyo okusanyusa oyo n'okukkiriza amazima, okumanya embeera mw'oli n'okkiriza okugitambuliramu. Kati yimirira wakati awo obuuze ogwawa era onooyimirirawa. Kale bino wammanga bye njagala twefumiitirizeeko ng'otambula. Bw'oba olina akakalaamu osobola okukakwata. Ekisooka weebuuze, manya wa ssente zo gye ziraga. Osobola n'okufunayo akatabo buno obutono. Balaza bw'etuuka ng'okwata akatabo kaako oyitambula nako mu nsawo. Buli nsimbi gy'osaasaanya gy'okozesa giwandiike nti nfulumizza ssente bwe ziti 5,000 nti ninnyeeko takisi okunzija wensula paka wengenda okukolera nti kale ng'osirika. Bw'oddamu okufulumya nti nfulumizza 10,000 luno nti bwe ntuuse e Kampala nywedde ekikopo ky'obuugi, genda ng'owandiika ssente z'okozesa mu lunaku. Buli ssente ekufulumyeko ne bw'oba ogabye 200, ne bw'oba ogabye 1,000, ne bw'oba ogabye 1,000, teekawo nti nagabye 1,000 olw'ensonga eno. Olunaku olwo nga luzibye nga tokyasobola kusaasaanya, gatta olabe ensimbi z'ofulumizza mu lunaku olwo. Ekyo kikole olunaku olusoose mpaka dimansi okuggwako. Ng'otuuse akawungeezi ka Sande ng'olaba tokyasobola kusaasaanya, gatta olabe ssente z'okozesezza mu dimansi ennamba. Ekyo bw'oba osobola ng'obadde oyingiza buli lunaku, weebuuze zino ze zifulumye, teekawo z'oyingizza mu dimansi eyo. Beera wa mazima, ziwandiikewo wali ebbali. Wano wali omugatte gw'ezo z'okozesezza, kati wali ebbali teekawo eziyingidde. Tunula mwolabe ofulumizza mmeka, oyingizza mmeka. Bw'otunuulira ezifulumye n'eziyingidde osobola okutambula. Bw'olaba nga oli mu deficit, oli mu bwewole, ng'ofulumizza nnyingi okusinga eziyingidde, kabonero akalaga nti dimansi eddako wagenzeeyo dda n'olyayo ebbanja. Ekitegeeza nti olina okusala amagezi ng'ogiyingiddemu okulaba nga ebbanja lino olisasula. Olina okusala amagezi okulaba nga ebbanja lino olisasula. Buli lw'otomanya nsimbi zo we ziraze, tosobola kumanya na bwe zizze. Tekikugasa kutambulira mu nkuba n'okwata manvuuli ne weebikkirira ng'engatto erimu ekituli. Tejja kukuba enkuba, tojja kutoba, naye ebigere byo mazima ddala binaayingiza amazzi. Ekitwala oba ekitta omutwalo ziba nnusu 5 oba 10. Ekitta akakadde ziba nnusu 5 oba 1,000. Kasita akakadde kavaako 1,000 kaba tekakyali kakadde, era ekyakakadde mu nsi oba tokyasobola kukifuna oba olina okujjuzaawo. Ekitegeeza buli lw'omanya mu biseera bino ntambudde ntya. Bw'olaba nga otambudde olugendo luwanvu okusinga by'okoze mu lugendo olwo, kitegeeza ofulumizza nnyo okusinga eziyingidde. Tuula wansi oddemu otunule, waagenda ensimbi zo we zaali zitateekwa kugenda.
ng'omanya nti wano nateekawo ssente zange nezaali teziteekwa kugendawo. Biki by'oteekako ensimbi nga tebiteekwa kubeerako nsimbi? Biki by'okola nga byamuze buze naye ng'olaba tebirina nnyo kye bikuwongerako? Ekyokulabirako, simanyi oba John anywa kabbiya. Kabbiya kagula 5,000. Eriyo oli mukwano gwange gwe mmanyi buli lunaku ekitone ennyo anywa 2. Kitegeeza buli lunaku anywa 1,000. Alinga mmotoka 2 bwokka bwe buti ateekwa okunywa amafuta ga 1,000 buli lunaku. Ekitegeeza bwe mubalira ennaku 6, kitegeeza anywa 6,000. Bwe mubalira omwezi anywa 24,000. Mu mwaka anywa obukadde 2,488 ng'anywedde nnywe. Si ddagala lino ssebo, kinyumo. Kati wano wootulira n'ogamba okke obadde onywa 2 nti konyweyo akamu kaddagala lyo kuwona John. Tunula olabe ziragawa. Waliwo ebintu ebimu bye tweteekako nga bitwala akasente ako akatono. Akasente ako akatono akagwa ke kamaliriza nga kasudde ensimbi ennene. Ekyokubiri, ng'omaze okutegeera we ziraga, salawo wa w'oyagala ensimbi zo zigende. Bw'otuuka ku mutendera gw'okumanya wawo waali agadde ensimbi zo zigende, wano osalawo okukkiriza okukozesa ezo zokka z'olina. Teweewola, teweeyazika, teweeteeka mu mbeera ekuleetera kwongera kusaasaanya kusinga bw'oyingiza. Buli nsimbi yo gisindiikirize mu bulumi egende awo wokka mu kiseera ekyo awakugasa, awasigala nga wakyatambuza obulamu bwo. Tetugamba nti togaba, gaba. Ekimu eky'ekkumi kiwe, toola zaka, ebyo bikole. Bwaba awaalina obwetaavu so obwagazi. Waliwo enjawulo kati w'obwagazi n'obwetaavu. Okubeera ng'oyagala essimu empya tekitegeeza nti weetaaga essimu empya. Okubeera ng'oyagala essaati empya tekitegeeza nti weetaaga essaati empya. Okubeera ng'oyagala emmotoka tekitegeeza nti weetaaga emmotoka. Osobola n'okuba ng'ogyetaaga naye nga teweetaaga ya bukadde 10. Kubanga tumala obudde bungi nga twagala okusanyusa abantu be tutaagala. Bantu baagala nnyo okusanyusa abantu be bataagala, so nga ne bataagala tebabaliiko. Nga be baalisanyusizza ate tebabasanyusa. Salawo, sente zo oyagala ziragewa. Sente zo oyagala ziragewa. Ekyokusatu, waliwo kye bayita enkola y'abassenkulu, ba CEO by'ebitongole. Oteekwa okuyiga okugifuna naawe awo wooli. Enkola eno nkola ya kiyindi, eringa ya lusoggo. Waggulu lubeera n'omuwaatwa munene, wansi oyinza n'obutalengera katuli kaliyo. Kitegeeza akuŋŋaanya kinene, naye akafuluma kanayagala akakole nga katini asobole okukozesa obulungi ensimbi ye. Tobeera mufuta, tobeera muganiriza, naye beera mwegendereza mu nsimbi zo. Kitegeeza awatateekwa kugenda nsimbi toteekawo. Teeka ensimbi zo ku ebyo byokka ebyetaagisizza. Muganda wo Saamu Mubiru bw'ajja n'akugamba nti nina omukolo, Saamu Mubiru aba akusuubiramu akakadde.
naye osobola omugamba nti Saamu nsuubiramu akakadde nti nengenda kukuwa 10 si mu bubi, kubanga mu kiseera kino ezo ze nsobola. Era ne Saamu ateekwa okukitegeera nti mu butuufu Simon ku luno talina, kubanga bulijjo ampa. Naawe bw'olaba tofunye, tegeera nti ekiseera ky'oyitamu n'oli akuwa kyayitamu, kitegeeza kikalubye nnyo. Tubeere abantu balamu abalina obuntu. Ensonga ezo 3 tegeera sente zo weziraga. Ekyokubiri, salawo wawe waali agadde ensimbi zo okulaga. Ekyokusatu, funa enkola ekuuma ebiyingidde ate n'obikozesa bulungi okusobola okufuna ky'oyagala. Ekyokuna, luubirira kugenda mu maaso si kubeera mutuukirivu. Luubirira kugenda mu maaso si kubeera mutuukirivu. Kola ekikutwala mu maaso. Bw'olaba nga waliwo ekintu ekikutwala mu maaso ekyongera ku bizinensi yo nga mu kiseera kino kigikuza oba kigyongerako kigitwala mu maaso, ate tobeera muganiriza kugamba nti kankuuma akasente kano ate mbeere mutuukirivu. Nedda, kubanga kino ky'oteekamu ate kye kigenda okukwongera mu maaso. Yo kimanyi nti mu biseera byonna ne bwe babizibu bitya teri sizoni ya kulya mmere. Ekitegeeza ali mu kulya n'okunywa ng'omulimu gutambulira awo, kkiriza obagaana ajja kufuna ssente. Ali mu bintu ebirabirira abantu nga tebalina kyakukola, tekikugaana bw'oba obadde otunda masaati g'abasajja nangatto zaabwe, tekikugaana kwongerawo mpale zaabwe, tekikugaana kwongerawo sokisi zaabwe, misipi gyabwe, n'oteekawo n'akatambaala ak'obwereere. Bwe ngula essaati n'engula empale n'engula engatto, lwaki tompa ettaayi ey'obwereere? So nga ate oba ozibalidde ku ssaati n'engatto. Abasuubuzi be batyo bakola. Naye buli muntu mu nsi ayagala okuweebwa n'okufuna. Buli muntu mu nsi ayagala okuweebwa n'okufuna. Ekkubo bwe liguma ne likaluba, gwalitambuliramu oteekwa okuyiga okukaluba. Obeere wa njawulo, obeere w'amaanyi, osobole okutambulira mu biseera ebyo. Bw'otokyuka ng'ensi ekyuse, ensi ejja kukukyusa. Naye ensi bw'ekukyusa, tekukyusa mu ngeri gy'oyagalamu, ekukyusa mu ngeri embi era enzibu. Oteekwa okukiyiga. Kale nsaba mu kiseera kino tutunuulire ennyo ebintu ebyo. Obulamu bulina engeri gye butugezesaamu era bulina engeri gye bugezesa okukkiriza kwaffe. Bwatabaawo kituukawo omulundi ogumu, wabeerawo ebituukawo bingi mu kiseera kyekimu. Bwatabaawo kituukawo nga kizze kimu, biyinza okujja 10 omulundi gumu. Y'engeri gye bitugezesebwamu mu nsi. Kale oteekwa okutunula olabe otambudde otya mu biseera nga bino, biki by'okola, obikoze otya, obikoze n'ani. Kola omulimu gwe gumu kituufu, gukolere mu kifo ekyo w'ogukolera kituufu, gukole n'abantu abo b'ogukola nabo kituufu. Wabula buli ku makya nga bukedde oba buli lw'eggulo ng'ozzeeyo, saba nnyo Mukama Katonda wo akuyambe, akulage engeri ki ey'enjawulo gy'osobola okugukolamu ng'okyusa obaako ky'okyusa mu luvannyuma lwa kiseera. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno, mbeebaza okutambula naffe,
Mbeebaza okubeera naffe, mbeebaza okuteeka mu nkola ebyo bye tusomesa. Bibeera ebigambo bingi naye ekikyo kibaamu kimu kyokka,